twetondere bannaffe ensangi zino abatafuna bubaka bwe tuyisa wano. Nasanzeeyo eyo abantu 2 3 ne batutegeeza nti ensangi zino ebimu bituyitako. Tubategeeza nti wabeerawo okukulaakulana bwe muba muzze mutambula ekiseera, wabeerawo okukulaakulana mu mwoyo. Mutandikira mu mubiri ate ne mukomekkereza nga muyingidde mu mwoyo. Kale olumu kituva tubakubiriza wano okuwangayo obudde n'ebiseera ebimala. Enteekateeka eno ng'emaliriziddwa ku nkomekkerero yaayo, bw'ofuna amaloboozi gano n'olyoka osiriikirira ne weewaayo obudde mu luzingu olwo n'oddamu okugawuliriza waakiri emirundi ne bwe giba 3 ku makya okwo, wakati mu lunaku ng'ofunyewo akadde akasiriikirira, naye okusingira ddala obudde nga buwungedde nga amaanyi g'enjuba gakkakkanye, n'osiriikirira n'otuula ne weefumiitiriza. Oyo nno ye muntu omulamu ddala, era nga ddala alina gy'alaga ng'akitegedde nti essuuti y'omubiri gwe kasuuti busuuti kayambadde okumuyamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'olugendo lwe. Kale bingi by'otosobola kutegeererawo oba kubikkulirwawo mu biro ebyo we biba bifulumidde. Naye bw'oyaayaana mu ggwe n'oteekamu okuyaayaana kw'okumanya n'okutegeera n'okukoowoola amagezi mu ggwe gafubuutukeyo, kubanga byonna biri mu ggwe. Okumanya, okutegeera n'amagezi byonna biri mu ggwe, tebiri bweru wa bulamu bwo. Tewabangawo omuntu akubuzaabuza okukulowoozesa nti bino biri bweruwo. Bwe tuba tuli ku mpewo wano nga tulina bye tunnyonnyola n'obitegeera, kabonero akategeeza nti ebyo by'otegedde byakulimu. Omulimu gwaffe tuzuukusa bizuukuse, wabula bibadde byebakira mu ggwe. Biba byakulimu era biba mu ebiri. Omulimu gwaffe kubizuukiza nga bizuukirira oba nga bizuukukira mu ggwe osobole okuba nga obitegeera. Kino kyefaananyirizaako ng'omusomesa ali mu kibiina. Bw'aba asomesa temuli asinga ku munne. Abayizi basomesa, byabasomesa biba byabalimu, wabula omulimu gwa bizuukusa. Katukyogere bwe tuti, omusomesa ayigiriza, omusomesa asomesa obutamanya bw'abayizi, abayizi ne bayigiriza okutegeera kw'omusomesa. Nsimbi okiwulidde? Omusomesa asomesa obutamanya bw'abayizi, obutamanya bw'abayizi ne buyigiriza okutegeera kw'omusomesa. Newankubadde omusomesa aba abasomesa, wabula aba ayiga okuva mu butamanya bwabwe. Kitegeeza obutamanya bwabwe buba buyigiriza okutegeera kwe, okukakasa ebyo byategeera oba byamanyi, n'okuvumbula ebipya byabadde tamanyi. Ekitegeeza tewali asomesa munno oba ayigiriza munno oba akira ku munne. Buli muntu aba yenkanankana n'omulala. Kale bw'oteekayo obudde n'ebiseera n'okkiriza okuwuliriza n'oddamu nga weefumiitiriza mu ggwe, ozuukusa amaanyi go agakulimu okusobola okukwekula ebibikkiddwa mu biba bibikkuddwa. So Oluganda lwe lulwangu lwa kungulu, newankubadde nti ebigambo bisobola okukozesebwa okubikkula ebikwekeddwa. Naye bw'oba tolina budde, ne kaakano oli mu takisi odduka misinde, oteeza enteege n'ogamba wano wabeerawo enteekateeka y'okumakya katugiteege, nkukakasa ebigambo bingi bigenda kwogerwa nga bya biro bino, n'ebinaakuyitako tobitegeere. Bwe mujja mwetegereza okuva gye twatandikira okutuusa kaakano, waliwo enkyukakyuka y'amaanyi mu biba bifuluma, si bwe kiri Nsimbi?
naye oteekwa okuba nga obadde ojja weegendereza, obadde ojja weekaliriza, oddamu okwebuuliza mu ebyo biba byogeddwa. Kyekitukwasa amaloboozi gano ne gawanikibwayo ku lutimbe. Lwaki? Oddemu weebuulize mu bigambo ebyo ng'obibuuza ng'obiwuliriza. Bw'obiddamu okubiraba oba obibuuza kye byabadde bigamba, bitandika okuzuukukira mu ggwe. Lwaki? Okumanya n'okutegeera kuli mu ggwe. Kye bayita Katonda kiri mu ggwe, tekiri bweruwo. So buli muntu omulamu atambula wansi w'enjuba wano akirina, kubanga go ge maanyi amatonzi nga gatonda okusinziira mu ggwe. Bw'otozuukusa buyinza bwo bulimu mu ggwe, nga bwe yatugamba nti tebabalimbanga nti laba buubuno oba buubuli, wabula buli mu mmwe. Bw'otozuukusa kiri mu ggwe, tekisobola kuyungagana na kiri mu balala. Sitwalisobodde kwogera na nsimbi n'atutegeera singa tuba tetuzuukiridde mu ffe okusooka. Anti bw'oba tozuukiridde mu ggwe, ate biki by'onooyogera ebinaategeerwa gwe kennyini nga tosobola kubivvuunula. Kale tubakubiriza era nga tubeetondera, si musango gwaffe, musango gwammwe abatawaayo biseera. Bwe tugamba nti manya ky'oli, manya omulimu gwo. Okumanya omulimu gwo kiri ekigambo kimu era obuvunaanyizibwa bwa mulundi gumu, tebutobeka. Naye okumanya ky'oli ye gwe nsibuko ya buli kintu. Bw'omanya ebyo by'oli ebikusike mu ggwe, osobola okuzuulamu ekikyo n'otambulira awo. Kale bwe tuba tuyingira mu manya ky'oli, tuba tugaziya ebintu bingi nnyo, byonna biri mu ggwe. Gwe weewuunye omusajja omu azaala mubayita ki? Si bamakanika. Kuba makanika akanika buki? Bukanisi. Ndoza kiva mu kigambo ky'Olungereza mechanic, ne bakigandawaza makanika. N'eky'Olungereza engineer. Taata asobola okuzaala engineer, n'azaala omusawo, n'azaala omusomesa, n'azaala omubalirizi w'ebitabo, n'azaala omuluŋŋamya, n'azaala omuddaabirizi, n'azaala omusuubuzi. Ebyo byonna byama biba byakusikibwa mu ye. Engeri yokka gy'abirabako ng'afulumiza abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo, naye ebyo byonna biba byali mu ye. Ne maama biba byali mu ye, ne biwandiikibwa mw'oli, ono n'abifulumya eri ensi. Bye byama, bye bino bye bayita ebyama by'oluggya oba ebyama by'amakka. Ebyama by'amakka tubirabira mu bafulumye mu makka ago. Biba byali mu ki? Mu bo. Ekitegeeza nti omuntu omu alimu bingi. Kale oli kye yava agamba nti naye musookenga okunoonya obwakabaka bwammwe bwa Katonda mu mmwe n'obutuukirivu bwabwo. Mu Lungereza kye bayita amateeka agabufuga. Obutuukirivu, righteousness, buba butuukirivu obufuga ekyo. Obutuukirivu kutuukiriza, naye tosobola kutuukiriza nga totegedde mateeka gafuga lugendo olwo mw'oyagala kutuukiririza. Okitegedde? Tosobola kuddaabiriza mmotoka eyo nga totegedde mateeka gagobererwa mu kusumulula byuma ebyo. Obutuukirivu bwabwo ge mateeka agafuga ekyo ky'oba ozudde, n'alyoka awunzika ng'abagamba nti ekyo nga kiwedde, ebirala byonna biribongerwako. Kitegeeza kino y'ensibuko ya byonna, kye tuva tutwala obudde obuwanvu
nga tubakubiriza nti byonna byonoonya olwaleero mu nsi ate birimu ggwe gw'olina okubiwa ensi eryoka ebikuddize. bw'oba tobiwaddeeyo mu ensi tesobola kubikuddiza, kubanga ensa ezirabikira mu nsi era ziri mu nsi, ate ensi yeeriwa yeggwe naffe wano, anti ensi ennene etudde mu nsi entono. Omusajja oyo omu gw'olabye ku kyalo azaala abaana basoba mu 10, ensi eyo ennene etudde mu nsi eyo entono. Bw'ototegeera buyinza bwa nsi ntono tosobola kubikkulirwa buyinza bwa nsi nnene. Kino ndowooza abazungu kye baagezaako, abazungu omanyi gye kyava bazunga, abazunzi kye baagezaako okubuza kibule muffe. Omuntu abuze mu ye ne mu nsi ey'ebweru abula. Omuntu eyeezuulidde mu ye ensi ey'ebweru emuzuula. Bano kye bava bagamba nti bwe weezuula ensi ekuzuula. Okitegedde? Bwe weezuula ensi ekuzuula. Bino tosobola kubitegeera lw'obiwulidde mu kaseera ako okuggyako ng'oliko ekisa kya Katonda ng'akikuwadde nga kyagolokokera mu ggwe. Naye ate bw'owaayo obudde n'oweefumiitiriza n'osiimuula ebintu mu nsi n'onoonya obuntu mu ggwe, ensi y'ebintu oba ogirina. Anti ensi bantu. Obugagga obusingiridde bwa bantu, si bwa bintu. Nsimbi. Obugagga obusingiridde bwa bantu, si bwa bintu. Anti tuli bantu, tulina obuntu bwe butuwa abantu abatuyamba okukola ebintu. Teryaggulawo dduuka ng'aligguliddewo batabani be n'abawala be. Era naye aliggulawo aliteekawo amanyi nti wayita abantu abalala, naye eryo edduuka bwe buntu obuvudde mu ye obulabisiddwa eri abantu basobole omuwa ebintu by'anoonya. Okitegedde? Ebintu byonna biva mu muntu. Bw'atategeera oba kuzuula kiki kyali n'asigala ng'adduka emisinde n'ebintu okutuuka mu kinnya kye, talifuna mirembe, n'okusingira ddala aliba akoze bubi nnyo abamuvaamu. Kale kikugasa ki ggwe okuba n'essanyu ppitirivu n'otolifuniramu mirembe? Wali obaddeko mu mbeera eyo ng'oli mu ssanyu eppitirivu erikwetoolodde era ng'ebintu byonna ebikwetoolodde olaba bisanyusa, naye ng'ate ggwe tonnabimatiriramu. Kye kibonerezo ekisinga eri abagoba ebintu oba abali mu mbiro z'ebintu. Oli takukaayanya ng'oweseewesa amakoona abikuwa, wabula bw'amala okubikuwa n'obituulamu tolimwenyezaamu, kubanga ne bw'oba omwenya kiri kidda ne kikufumita munda n'otobikakkaniramu. Era bangi ku nkomekkerero singa omusanga n'omwebuuza akaakugamba nti ekisinga obukulu mu nsi yeggwe. Si kibi okuba n'ebintu, kya kitiibwa era kisa kya Katonda. Owuwo mu ggwe kyaba akukoledde, wabula bwe wali otambula wafuna amasomo gonna oba agamu wagenda ogabuuka n'oweta obusonda obumu. Mu kweta obusonda obumu akuleka kubanga byakuwandiikibwako, naye ye n'avaawo. Kitegeeza ajjawo essanyu. Ekituleeta wano buli ku makya, obubaka buno bwa biro bino. Amadaazi agaliddako ng'akyatusobozesezza galiba n'obubaka bwago, wabula bino obiwulira mu kiseera kino mu budde buno bwennyini, kubanga bya budde buno. Kitegeeza bwe kuba kumanya na kutegeera
kwa biro bino nga bwe twabagamba bojjukira nti ekiseera kino kye tutambuliramu okutuusa mu biro bya Ntenvu kyakumanya na kutegeera n'amagezi. So ng'ebiseera ebitandikira awo okusukka awo bya bulamuzi. Okulamula, okulamulwa olw'ebyo by'oyize, by'otegedde ne by'otadde mu nkola. Buli muntu awulira olwaleero kino kye tubasaba. Omu oyo ali mu ggwe omwoyo mwanti mukigatta mwoyo amanyi ddi lw'oba ogenda okukola ekituufu era amanyi ddi lw'ogenda okukola ekikyamu. Kino kyakola bw'aba tannafiira mu ggwe. Buli lw'ogenda okukola ekikyamu akubuulira nti ekyo kikyamu. Okusinzira mu nsi gye walondawo ya buntu ya bintu, osalawo okuwuliriza oba osalawo okumujeemera. Naye nkukakasa buli lw'omujeemera gumiikirizaamu kaseera katini ye kennyini ajja kukukuba ekigwo. Buli lw'okontana naye kituufu ensi eno ekuleetera okukontana naawe, naye ng'olwo oli mu mbiro z'ebintu kubiweza. Naye bw'oba toli mu mbiro ng'oyagala obutebenkevu bw'ennyanja y'omwoyo gwo, bw'ayogera owulira okaka tutambule mpola. Mpola mpola mpola, kozi bagamba mpola mpola obuseera tebujja. Tuweebaza okuwaayo obudde. Temubaddeemu n'akadongo leero nsimbi takataddeemu ng'ayagala bino biyitewo mu bulungi. Ennaku z'omwezi 13 mu Ntenvu tujja kufuna ekiseera eky'okwefumiitiriza nga bulijjo. Ffe tukiyita inspiration moment. 13 tujja kuba ne munnaffe omu bw'anaakakasa ng'atubuulira bw'atandise ne bw'atambudde. Tubeebaza tubeebaza tubeebaza, okiwulira? Tubeebaza nga tuyitira wano mubale, naye nga twebaliza mummwe. Ensigo yaffe yeebale ebalire mummwe, emerere mummwe. Kyetuva tubeebaza olw'okubalira muffe ate naffe netubalira mummwe, ne mufuna ebibala okuyita mu eyo ensigo gye tuba tubasizeemu nga twagala okwebaza. Naffe tubale naye nga twebalira mummwe. Tubeebaza abawaayo obudde oluvannyuma lw'ekiseera ne muwuliriza. Twongera okubakubiriza. Obudde buno si bwa mbiro, obudde buno bwakwefumiitiriza. Newankubadde ensi y'ebintu etusika, neetuula mwawo obuuze, ovaawa? Watandika otya? Otuuseewa? Watuuka otya awo w'oli w'osibukidde? Wakola kye nnyo okutuukawo ekigere ekibereberye? Wakola kye nnyo? Kati tunuulira okola byenkana ki okusigalawo n'okubeerawo? Buli lwe twefumiitiriza twesanga nga omwoyo gwaffe gutukugidde embiro ennyingi, ne tufuna akadde ak'okwebuuza era ne tujjukizibwa nti ensi eno teriibwa. Kale tubaagaliza ekiseera ekirungi n'omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe ne ku bulamu bwammwe. Tusinziira wano okwatula obuyinza bw'ennimi zaffe, anti ebyawandiikibwa byatuwa obuyinza ku lulimi. Ku lw'ensonga eyo osalirwa omusango n'ogusinga oba ne gukusinga okusinziira ku byokoze eki. Naffe twatula. Ssaabasajja Kabaka awangaale.